naye tugenda kwera ku mukeeka guno kimala era mulimu abagirira ku mukeeka ewammwe bwe tolirangako ku mukeeka ey'okumukeeka yeesinga n'okunyuma kubanga omukyala agwawo bulungi nnyo n'asimba amagulu n'akuwanikira n'akusiza n'agifuuza n'assaako n'awanikako kwegamba abaami abamu mumanye tuleega obubi senga Amida nkwata kupika ku magulu Amida kwata Amida abaami mumanye okutudega ng'obukogo ng'obukere obuli ku lutu sitayire n'okujagala nnyo amagulu agakwata ati wabeewo okojja akwata amagulu gano Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kosa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze erina ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga w'ogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye eky'enjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba nga mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel ye Mariam Massa obeere ng'ate ofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Assalamu alaikum. Tuzze bataata ne bamaama okumanya ensonga eziri mu kisenge ekyatulese ffenna ki ebintu tubyogere dayirekiti oba tubifundikire abagamba ebintu tubifundikire muwanike emikono. Abagamba ebintu bibeere layivu emikono waggulu. Nsuubira ffenna tuli bantu bakulu, tetuli mu church, tetuli ku muzikiti, tetuli mu paaka. Kale abaze ne TV zammwe wano, Sanyuka TV ne TV endala zonna ezizze wano, ndabawo abasupaaka mwebale nnyo okujja, ndabawo aba LBS Kyakabi nnyo, ndabawo TV nnyingi nnyo eziri wano. Engeri gye ntamiddemu sizijjukira naye nga mwebale kujja. Sanyusa nnyo okulaba abakyala n'abaami okujja olunaku olwaleero, okubaako kye tweyongerezaako mu maka gaffe. Ekisenge kyonoonese, okutiŋŋana kuva mu kisenge. Anaakubbanga mwami oba mukyala avaawa, anaakulimba omwana nti muwere avaawa, ananyumisa akabozi n'atanyumisa avaawa. Mwenna abali wano buli omu yavaawa. Mwebale kujja.
bassebo ne bannyabo tuzze tugenda kusaba kweyanjula omu ku omu soose na mukulu ono. Erinnya lyange nze Sematimba Ibrahim Kojja Sematimba Ibrahim ukolera ku Dembe FM abamu bampita Haji. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sansonyo balaba Kanyike Hamilton Kojja Kanyike Hamilton Nansa na mubere bulungi mufuna kadda kabeeyagaza. God give you. Assalamu alaikum. Balamusize nnyo basiba ne bannyabo. Amanya nze Kojja Kimbowa. Nze Kojja Kimbowa. Tubasaba musiriikirire ekisenge tetugenda kisomesaamu nga muwoggana. Ate twabasuubiza era sinnalaba mufaliso Nantume tugenda kusomeseza ku mufaliso. Sitayiro muzimanyi kati omufaliso guli wa Senga. Leeta omufaliso. Nsooka okwetondera abawagizi baffe mwenna abaze wano. Poliisi sikutandika mwagala nga ndi mukomera. Poliisi okutuwa ebbaluwa okutukkiriza okukolera wano yatugaanye ekitanda n'omufaliso. Twabireese bulungi nnyo byakomye ku geti ebbaluwa weera ebitugaanye naye tugenda kwera ku mukeeka guno. Kimala era mulimu abagirira ku mukeeka ewammwe. Bwe tolirangako ku mukeeka ey'oku mukeeka yeesinga n'okunyuma kubanga omukyala agwawo bulungi nnyo n'asimba amagulu n'akuwanikira n'akusiza n'agifuuza n'assaako n'awanikako kwegamba abaami abamu mumanye tuleega obubi. Senga Amida nkwata ku ppika ku magulu. Amida kwatako Amida. Abaami mumanye okutudeka ng'obukogo ng'obukere obuli ku lutu. Sitayire no kujagala nnyo amagulu agakwata ati wabeewo Kojja akwata amagulu gano. Abantu bakyeyanjula wano ku mukeeka kugenda kimalira bw'ekitanda mutukole tutya kubanga naffe twagala obulamu ekkomera teribeerekamu bansibako olunaku lumu olw'akatambi naye nabonerera n'olwekyo bwe baŋŋaanyi nakkiriza ne baŋŋamba tukkiriza si oyo ebeewo naye teri kitanda na mufaliso. Twabadde tusazeewo okuleeta ebitanda bisatu. Bannange munsonyiwe nnyiize era obwedda ndeeyonkaba maziga naye nywedde walagi amaziga ne gasanguka. Senga Amida nyabo tukusonyiye naye nga sayiro gy'okoze eyagala ng'omukazi yakyekoze naye omusajja bannaye abaami bwe mubanga abakyala engeri eyo mubajjeemize. Twagala mami ono agiraga abaami mugijjemu. Okwata omukazi wo n'omuwanirira okugulu ng'ate omuleegudde nnyo ng'ate omuyingidde. Wansi w'omukyala waliwo ng'olutindo olutunge omubandula bw'abanga oluusi ojja kwesanga nga yeetaaga genda pakayino bamukendeezeeko. Amannya n'eddoboozi Senga Amida Namatovu bane mbaagala nnyo. Mwebale kwagala Nantume ne mujja ekyo Mukama akibabalire mu ngeri zammwe zonna. Tuzze maloboozi mu kisenge tewali kusaaga addayo katagalina n'aba otusaze. Nze nkolera Nalumunye mu Jomaaye mutunda waggulu kuli Blon Supermarket. Bw'otuuka awo ne bw'obuza Senga Amida wali oba osobola omulaba. Abantu bange nabaleesa abaagala ku ddagala amanyi abaagala okusenya mu butwe ba bulamu abaagala libawoota abaagala sitena na buli kimu kyonna omudaala weeguli. Neeyanziza nnyo neeyanze. Mbalamusiza nnyo bassebo ne bannyabo. Amanya n'eddoboozi Senga Omumbejja Najjoko Prose Zikula Nangalo
era ng'avagudde omuziki n'ebikola ki n'ebikuzimba Senga zikula nangalo obutuuze bwe omusanga Kinyamiko Natete naye nga tuzze olwaleero tumanye amaloboozi mu kisenge kyeki amaloboozi mu kisenge tukaddaamiza tutera tweterezeza tutya abamu bakooye naye mwe abakooye kiki kye mutugamba era bwe mulinawo kaki twagala tumanye amaloboozi mu kisenge nsigadde Senga Najjuko Presi zigula nangalongo bulijjo. Salamu alaikum. Amanya gange bamuta Justine Salim. Nze omukyala akola comedy store ebiseera ebisinga n'omwami gwe bayita Kabaata. Yes, that's all. Thank you. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Ensonga etuleese wano ya Kisenge. Kisenge kirimu ebizibu bingi nnyo. Muyinza okundaba mu bano bonna nga nze muto naye era nange nkyali muto lwa nsonga eyange ekaba 4545 tekula Nantume tekula sebo ali ku byuma ojja kutugiramu ka eko ako kaveemu twagala abantu baffe babeeko kye batwala njogedde bulungi kubanga mpulira ebintu buwoganye tebirimu kawoowo n'omukazi asikina ng'awogana wowe onzise okubye kusina okubya amatama onzise ojumazewo naye tawomesa bakiyita kulanya omukazi alanya ali mu byuma taata tuyambe ssebo taata atulaba weebale nnyo ssebo awo kaba kajja bulungi ndowooza bwemutulira bulungi ekitulese olwaliro okutereeza biri mu maka abakyala temukyawoomerwa njiyite miggo mukira solido nammwe abaami temukyawoomerwa bisaawe oliwo ensonga nti buli omu mukoowu eri munne osanga omukyala afumbye emyaka 2 awooza ndi mukoowu ow'emyaka 3 agamba nnakoowa tuzze okumalawo obukoowu mu famire twagala buli omu awoomerwe munne kuba ekikuwasisa okujja ewammwe okugenda mu maka g'omusajja akwagalako kituli ekyo abamu temukyemwa mulowooza tuli bakoowu muwa abaami okuli ebyoya kozi ebyoya bibeera byankoko bibeereriza Kojja bibeereriza kituufu nampulira ensonyi bannaayi Nantume abasajja tusooke tubuulirire abakazi abakazi mubuulirire abasajja byonna kyekimu bannaye bwe kiri Senga Mido osooka obuulirire abasajja kubanga abakyala balina ebintu ebitutabudde Senga tubeebaza nnyo abaana ab'obuwala mwebale nnyo mwebalire ddala okujja mu bungi kuba taanaapu yammwe yeesingidde ddala naye abaana ab'obuwala tuyige ebintu ebyakuumangidde ekisenge omwana omuwala edda bwe yabulwanga amazzi mu ntamu bwe yeegaddanga n'omusajja n'atajjaako masuuka kwegamba ng'obuliri tebugize teyafunanga mirembe enkeerera enkeera yakeerangako ewa Nantume oba ewamidde oba ewakanyike oba ewaani n'agamba nti ensulo yange lwaki yakalidde n'ennaku zino tekirina kye kiswaza nti omwana omuwala obeerawo n'obeera nti nowadde omusajja ne mugenda obuliri nga bukalu ddala navaako ne mukuba bukumi bwe mutusuuka wallayamu nga tewaliiwo kintu kyonna kibaddewo oli nadde wakanaga nagimuwadde nno nagimuwadde naye nga kumbe tewaliiwo munsi awoomerwa mmere enkalu ekyokulala abaana ab'obuwala tudde ku nnono gye twatambulirangako amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku
ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kuba tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nnyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Sooka otulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kagube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.